Embeera ekuyisiza etya okuva twaviirwako muganda waffe? Embeera tetambudde bulungi olw'ensonga kubanga ye yali amagulu gange, ye yali obulamu bwange, ye mukwano gwange gwensobola okugamba ekindi ku mwoyo. Naye kati saawa zino sisobola kujja nkugambe nga ggwe atali mukwano gwange nti munnaye ndi bwe nti. Bwe twabadde twogera ne maama wa Jose Chameleone, y'omu ku bakyala abaafiirwako mutabani waabwe AK47, naye yatugamba nti ye n'ennyimba ze takyaziwuliriza za mutabani we yamuvaako. Ng'oziwuliriza? Nze omwana wange nziwuliriza kubanga wenfunira okujjukira nti Moses yali mukwano gwange, buli luyimba lwayimba lulina amakulu ge luŋŋamba. Kati sisobola kugamba nti sijja kumuwuliriza kuba mukwano gwange, kuba aba mpulira weŋŋamba nti sijja muwuliriza mba mukyaye. Abasinga abavubuka ennaku zino buli ayingira music industry bw'omubuuza niyo ku inspiring aboogera Moses Radio. Gwe kiri kikuleeta kityo mu mutima gwo okuba nti boogera ku mutabani wange yaba inspiring? Nze sirina buzibu bwonna n'ekyo kuba mmanya nti Moses musajja muwanguzi. Olaba yafa naye era ensi n'ensi kuno baguddewo COVID, naye natuddeawo ku kativi kange nendabanga buli bbaala Moses yalimu, buli muyimbi addamu nnyimba za Moses. Sikitegeeza nti Moses ye yali iro waffe ffenna, kababe abayimbi, kababe bannansi Uganda, bonna baali bamwagala. Kitegeeza muntu mulungi, Katonda yamutuwa era yamutta yakola kibi, ffenna yatufiiriza. Ekyo mukirinde mu maaso kuba sinza akyogedde, mumanyi gye mukijje. Watemya amazina abantu ne bagamba mami wa Moses Radio akyalinamu koko njase zinyeenya. Nabadde nyaniriza abantu kubanga munaye bw'otayaniriza banno abatambudde okujja okubeesaawo okusanyusa. Kati nange nalina okwebwayo ne ngamba banaye mwebale kujja nange ne nsobola okubasanyukira. Ennaku zino omuntu yenna abadde ajja wano okulambula nga oluusi bamugaana. Kati engeri gye tumujjukidde kiki kye tujja? Tubadde tetumugaana nti oba tulina ekigendererwa mu kugambye, tubadde tulongoosaayo. Ebiseera eby'emabega byonna tubadde tetubagaana nga buli ayagala okujja tumuwerekera bulungi n'ajja n'akola ki n'alambula. Naye omuntu waaba alongoosa enaali akuba langi, akuba seminti, ate g'ogenza olinnyiriddeyo kyekyokka. Naye kati saawa zino tewali kizibu, buli omu yenna. Baatugamba nti bagenda kufuula tourism attraction wano nga buli abantu wenna bajja. Kituufu? Ekyo sikimanyi, sijja kukinyonyola. Webabanga alaku embeera ebeerezze olumu nga mami tannakubira ffe abaliwo e Kampala ayita muganda woyo. Maama twebazizza oyagadde maama waffe ate otwagadde. Bwe tubanga tusobezza otuyita n'otubuulira. Lamusizza, mwebale nnyo okujja, mwebalire ddala, mwebale okutwagala, mwebale okwagala Maama Radio, mwebalire ddala abavudde okumpi n'ewala. Mwenna abavudde ewala mbasabira Mukama Katonda abatambuze era abazzeeyo bulungi nga temufunye buzibu. Neebaza omukyala Veronica okunzuukusanga ekiro ne tusaba ekiro mu ssaala zaffe. Webale butansuulirira munnange era gw'osinza okungumya okunkwasa Mukama Katonda waffe. Neneebaza abo abaasuze wano nga bafumba emmere, abakyala b'ekkaga mwenna mikwano gyange, mwebala Abakristo, mwebala okunsuza nga munfumbira emmere saawaase saafumbye. Mwebalire ddala, Mukama abongere ekisa. Bakwano ba Moses Radio, kati twaguddewo, buli omu ayagala okujja okulambula, abali ebule n'ebwe yasiina muntu yenna gweŋŋaana. Wano nabadde nnongoose ne wiiki emu mubadde mujja nga sibakkiriza, naye kati nagguddewo namaze okulongoosa. Mwenna mwebale kujja kutulambula, mwebale butakoowa. Munzizaamu amaanyi n'amaziga nemba nga sikyakaaba ku lwammwe. Mwenna abasirikale abaatukuumye wano ekiro mbeebaza, mwebalire ddala, mwebale nnyo. Abayimbi abannambula ne bandeetera ak'okulya, ne bandeetera ku mata, ne bandeetera ku kawunga, muceere, sukaali sikyagula ku maduuka. Bannange ab'ekkaga
si butajja kubawagira naye munnange baserebu baffe batuleetera kasukaali ne tunywa ku kasukaali temugamba nti mbakyawa bukyayi ku maduuka naye bwe mba sirina era nzija n'engula naye bwe mutandaba mumanya nti bandeetedde. Father waffe weebale nnyo okutindiga engendo okujjanga okutusabira Mukama akwongera ekisa. N'omusomesa waffe naye weebale nnyo obutankoowa munnange. N'omukristo waffe mukyala weebale nnyo otuusanga obubaka bwaffe. Mukyala Mayanja muganda wange naye weebale okujja okuva gy'ovudde ne mwami Mayanja ne mutagamba ffe mukwano gwaffe yafa nange munaye nasigalawo ndi mukwano gwammwe bwe mba situuse mba sisobodde naye nga mbaagala nnyo era mwebale kundabirira mu ekyo. Neebaza Franka mutabanyi wange weebale nnyo okulongoosa ekijja ne weebeererawo weebale nakumbeererawo n'abaana bange mwonna mwebale kunjagala ne muganda wange ono andi wano ku Lusegere buli lwemukubira akasimu tagaana kujja. Eriyo ne mukyala mulamu wa Genza yonna gy'oli nkutumidde gw'osinga okulabirira obulamu bwange nze mmanyi engeri gy'ondabiriramu n'abalala bonna sibasudde bawala bange abampita senga balamu bange ne muganda wange omu bw'ati mwebale kujja ne batabanyi bange abavudde Gayaza abavudde mu buli kitundu kyonna mwebale kujja ne muzzukulu wange ali wano ne yavudde e Katwe mwebale kujja bannange. Mbeebazizza kangende nsobola okubawa ekyokulya enjala ebaluma. Keka neebaza Medion gw'olaba muvuma buli lunaku naye tanzirangamu. Ono Medi gwe mulaba ono andi ku Lusegere ono mutabanyi wange naye bwe ndaba ekinnyiiziza abanga yankoze ensobi naye ate bambi yansonyiwa nange sinze namufula okuba kaalabaalaba. Kale ebyange munnange awo ng'ali mu kufumbira emmere sikiba kyangu. Neebaza neebaza mukyala Veero ow'ekitovu anzuukusa ekiro kyonna ssaawa 9 ne tusaba Bikira Maria n'atusaasira n'atugumya asinze nnyo okungumya neemusaasira yeewaawo bambi yafiirwa taata we ebiseera ebiwedde omwezi oguwedde naye yeebale kumbeererawo ennyumba yange yayimiridde ku lulwe kubanga anzuukusa n'ensaba era ne tusabira wamu Mukama Katonda n'atuwa ekisa kino kye tutambuliramu. Neebaza maama wa muganda wange maama wa Wizo maama wa Kamilioni yeebale kutindiga genda okujja kutwegattako ne taata wa Kamilioni ne tubeera wano nga tusaba n'abalala bonna. Neebaza abasirikale abaatukumye ekiro neebaza muwala wa Salimu Sale twakeesezza naye wano. Neebaza n'omusirikale omu ali awo simumanyi linnya abadde naffe netusaba nene zijja kusobola kumenya buli kinoomu naye mwenna mbasanyukira era omutima gwange musanyufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Neneebaza Father waffe yeebale nnyo kutindiganga butankoowa kuba muyita najja tankooya n'omusomesa waffe n'abakristo omukyala n'abakristo abakwaya bonna tebansuulirira bonna bajja